enkya y'olunaku olwaleero atera n'enkujjukiza nga buli kize n'obusenyi kuba nti kwaniriza nekabaza kuba nti oli ku hot seat this morning olunaku zombi tubigidde mu 2/5 tulimu ate mwaka gwa 2022 n'enkujjukiza nti buli lunaku lwa idi katubagaliza idi ennungi akabaliza idi ennungi idi ate era ey'okusonyiwagana n'ey'okwagalana ey'okubanga tuli wamu n'okubanga ate ddala mutuufu tugendako mu muzikiti olunaku olwaleero. So tubagamba nti please our team is getting ready as I can see they are moving up and down okubanga bakutuusako ebigenda mu maaso mukusala idi wonna tujagendako ndowoozaako ekibuli tujagendako li Kampala tujagendako nawala wonna wonna kuba tukutuusako ate kusala idi olunaku olwaleero. So please tubagaliza idi ennungi tubagaliza ate era netwebaza okuba nti kusiiba ate nekisinga obukulu netubagamba nti ddala mutuufu tusegaze omutima ogwo ogw'obwa Sseruganda omutima ogw'okwagalana omutima gw'okubanga tukolera wamu tejjukira nti obumu kemaanyi. Hot seat y'olunaku olwaleero ngeri ya njawulo tuleese munnabitone munnatalanta olunaku olwaleero lwa idi yatuuse ebiseera ebisinga abantu bano nga omukulu naali ku set tetubalowoozaako najjukira nti I think nabadde nsomako somewhere nti bannaffe ng'ogyeko ffe mu Africa naye bannaffe abali mu nsi endala ekigambo ekitone bakitwala nga kintu kikulu. Abawandiisi b'ebitabo omuli aba artists ba painters omuli aba musicians omuli abazanyi ba firimu omuli abazanyi ba katemba bakitwala nga kikulu nnyo and many of these countries bafunye ssente nnyingi mu nsonga ezikwata ku bitone. That's why you see places like the museum Normal Gallery and many other places come up ate omuntu naba nga asobola okuba nga akikola. Well mukulu Mujuni BK Arts wali njamusama kulamuseeko olw'emboozi gwe makerere mukulu Mujuni BK Arts lamusa munafa kulaba Quest TV baramusizaako bannaffe abatulaba ekubidde Quest TV amanya nze Mujuni BK wa Mujuni BK Arts Uganda nsooka kuyozaayoza nange abasiibi n'abasiraamu n'obbagalisa Eid al-Fitr ennungi ey'okwesimba. All right. Nkola ogaddewo nno. Nzigaddewo. Ngeri ya ki art. Wekibeera. Ngeri ya ki art. Ogaddewo woti walabisibwa. Okay fine. Mr. Mujuni, atakulaba oba akulaba kati ku TV agala kumanya gwani okola ki era obulamu bw'obutambula butya? Nze nga bwe mbagambye nze Mujuni BK era nze ndi musiizi wa bifaananyi era ebifaananyi ebyo nsinga nnyo kubeesinga ku portraits oba still life human figure. Portrait still life yeyo human figure yeah byanjawulo oba bimu ebisatu ebyo biba byebimu bikwatagana ebyo portrait kati munafa tulaba ategere portrait otegeeza ki human life otegeeza ki nebirala nkwatagana nnyo nze singa nnyo nabesinga nnyo ku by'abantu na specializinga era kusiga nga gwe famire yo kati nga okusiiga nga nze n'olyoka onsiiga okusiiga oba famire yange n'ogisiiga famire yo okay all right wabisoma oba talanta yajabuzi ekintu ekyo yatandikanga talanta nga bwe zibeera nentuuka nensomako all right eriyo omuntu asobola okusoma obusomi ati oba ddala mutuufu ebaamu talanta nga agirina ebaamu erina okubeera mu talent erina okubaamu sisobola kikwata bukwasi nenkisoma nenkifuna osobola okisoma naye mpozi okiyigiriza naye nga tosobola kukikola practically osobola okiyigiriza n'okiyigiriza omuntu ye n'akikwata oyo artist oba oyo owa talent ow'ekitone ekyo ye n'ategeera ky'omugamba n'olina okubanga ddala olimu naye practically olina okubanga ddala talanta mweri. Tunyumizeeko butobo wajja otya okwezula talanta otambuza otya emirimu eyo talent eyo yatandika dda nze nga nkyali mwana muto bwe nagira nga nkyali mwana muto awo ne tujjanga ekintu kikula kwa bwe nfuna y'akaseera nkuba y'akafaananyi naye nalina anko wange ye yali asoma wano Kasozi Makerere era nga atwala industrial art and design kakati nze nga mwegomba nnyo ng'era bw'aba asiiga obufaananyi ye yali wakabinga ekintu akikwasaganya bulungi naye nange bwe natuuka ne mwegomba ne ŋŋamba ono era bamuyita Nwagira Francis anko wange nenzija nga mwegomba kale ndabira ku bifaananyi bye olabirako
ko nayo n'osiiga nga bwe nkugambye nti talent erina okubeera okubaamu ye teyankwatako nti okunjigiriza kuba nze nali wansi nnyo omusajja ali ku university nga tetusobola kukwatagana naye byo kye nakola nze nga ndabira ku bibye nange nenzuulako ebyange ndabirako paka nenzijanga engeri ye gye yali omusajja omukulu ye yali mukulu olwedde ng'asomesa na industrial art bw'olabira ku bibye naye n'ojjamu ekikyo nenzijjamu ekyange alright ebiseera ebisinga mukulu Mujuni Beka okwezuula kuno kuzibu kyokuzibu ofuna bulungi nnyo nyini ddala naddala mu bannatalanta bannabitone okwezuula kizibu nnyo nyini ddala munaffe akulaba right now njagala omwe ku mugezi osobola otya okwezuula olina kukola ki olina amaanyi okateekawa okwezuula okwo nange kyali kintwalidde akaseera kangi kuba nze bwe navaamu nenva mu byokusoma nentandikira ebintu nenyingirira ebirala naye nga nali nsuddewo talenti eyo mu ngeri endala kuba nayingirira ebirala nenzira mu bino nenkwata kino ekitegeera naye lumu mba nkyali awo nali nsiigayo obufaananyi ngaera bwe nfunayo akafaananyi nga akateeka ku neeti kati waliwo ofunayo akafaananyi koolaba ng'okasa ku neeti bwenkasiiga ku neeti naye ate nze kyali tekindiimu nnyo nti mbeere ku ekyo ngufuule ng'omulimu just by the way part time ng'oli free nga ndi free nkwatayo akantu akafaananyi nkataddeko kakati waliwo omuwala ali eyo naye mu America bamuyita Elizabeth kakati omuwala oyo waliwo akafaananyi ke bali bataddeko bakaali ka mu Nigeria bwe yatuukayo n'agamba yakomentinga akafaananyi ako nange nakalaba naye nkati ngamba abasajja basinga naye bwe natuuka oyo omuwala n'agamba ono tasinga Mujuni Bike yanzizaamu nnyo amaanyi ne ngamba Katonda wange ekintu kiyinza okubeerawo ekityo kati yeggwe wano yenzo ako ke basiiga ariko nze nakisiiga naye ate waliwo ekyeya kyali kisiigidde oyo ye mukulembeze naye ekyo kyo nakisiigako ddako waliwo okomye yali mwogezi w'amagye Dewakiki kati yagenda kusoma ono papa oyo wamumalayo ono ye wamumalayo actually this is real life actually obanga gwolengera kawe wenyini yeah that's very true ogambye nti ono ninga mumanyi ono celebu nduza mukyala wa Alan Cruz ono mama Janet Museveni huyo mulengedde naye wamalayo omanyi nti nno Bike Arts olina talanta katuveewaawo waliwo wanyini wookomye nosaayo akafaananyi kagenda ku mukutu oli bwe yakasaaye oli n'akomentinga ng'agamba ono tasinga Mujuni Bike bwe nakitunuulira n'engamba Katonda wange kyogamba nsobola okukikwasaganya otuuka ku ekyo abantu banneesiga bwe batyo ekyo kyekyampa amaanyi era waliwo gundi nateekamu amaanyi mu kiseera ekyo nga wiikisi 2 nasiiga ebifaananyi nga 20. Are you sure? mu wiikisi ezo 2 naye ebifaananyi ka comment kali kakuwa amaanyi kakyusa obulamu bwo ne kakuinspiringa noga nti no kansiga ebifaananyi 20 era nagamba kanemereko and I belong here on earth nateekamu nnyo amaanyi nenkiteeka neŋŋamba nti nja kukikola era kyekyampa amaanyi naye kale kwegamba n'abantu bonna abali eyo bw'olaba ekintu abamu bateera nnyo okuzalawo agamba gwe temuli bino temuli naye akatono ennyo bwe katyo yayinza okulowooza oba abalala bayinza okulowooza nti oba kyali si kyamaanyi nnyo kyakyusa obulamu bwange kuba kyanzizaamu nnyo amaanyi kampadde inspiration nange nti it was just a comment ku mukutu akakyusa obulamu bwo noga nti this is where I belong this is where I belong ate nga talent ogirina well apart from that kati nga gwe engeri gyotunyumizaamu nti ebikozesebwa okusiiga simanyi materials simanyi biki byo how do you go by them ebintu ebyo tubikwasaganya kwegamba mu art yali expensive naye ate waliwo ebya cheap buli omu buli grade gyaliko asobola okukwasaganyizaawo waali buli grade gy'oliko osobola okukwasaganyizaawo eriyo akozesa material nga ziri very expensive abo nabo gyebali eriyo abali moderate wakatikati awo kati waliwo n'abali wansi kuba obumu obufaananyi obwo bwenkugamba bwe twatandikirako twabukubanga mu buno obutabo bwaffe obwa bulijjo buno oba kisazibuuko n'okubakubamu abasinga bwe twava nabadde era nawe nsoma about art ensi yaffe Uganda tendaba to appreciate art tendaba kutuuka mutindo ogwo onfuna bulungi nnyo kubanga njagala nkulimisa Mujuni ensi eri ensinga ddala mutuufu omuntu muna kitone
omutontomi omusiizi w'ebifaananyi nga ggwe omuzannyi wa firimu katemba bwe batyo batwalibwa ng'abantu abali extraordinary kubanga kati gwolina bagita imagination oimagininga ekintu n'okissaawo mu reality waakyo, so you have an extra talent. Okitegedde naye ensi yaffe Uganda tendaba kuba appreciating I think some countries like Nigeria but they appreciate art and many other countries, but Uganda has not yet. Tulina kwata okubanga ddala mutuufu tu appreciating so that omuntu ali ku ntuyo ze, omuntu ali ku talanta ye Mujuni Baker. What should we do really? N'ekyo kintu kisaana obanga ffe bannabitone twegattire mu bibiina. Wow, that's good. Mufune ebibiina. Yes. Awo tuveemu. Yo government bwe bate tuyambye nga tusobola ffe okwetaasa. Ne tweyamba ne twejjamu ekyo. Kuba yo government sisuubira saawa zino kuba nze sinakiraba nze nganze. Naye ate tetujja kukaabirira ekyo nnyo bwe tutyo tulina osigaza nga tutambula twongezaayo obulamu. Newankubadde ng'ekintu ekyo kyo government enaba kikwatako. Naye bwe bwe banga esobodde. Yes. Naye tuyambe. Because look at that. Look at industrial art is a course ku Makerere University and many other art tebamusoma ku A level. Ne ku O level. Tuli fenna kakati lwaki abakulu bano the professors, the doctors bonna tebabagatte mufuna ekibiina ekyamu. Number 2, okuwagira abaana abato, because kati gwe kyakuyamba weezuula ku kiwasaayo natasiga Mujuni, naye tuyambe tutya yanga talent okubanga nabo bamanya nti amaanyi gali mu art. N'ekino ekintu badde nsaba oba tukikwate mu ngeri eyo kitandikire ewaka. Home setting. Tata, mama, abaana. Abantu abo kibakwateko olw'ensonga abazadde yes bafaayo nnyo okusomesa abaana bino ebya bulijjo nga kirungi nnyo, naye ate n'ebitone byabwe sina art nti azine this one but the art all talent. I mean talent. So kive waka basigale ku talent eyo omukwateko omwana bw'olaba nti ono omusambi wa mupiira atandikirawo nga bw'asoma nga bw'oteekamu nnyo amaanyi mu kusoma okwo ne mu kiri oteekemu kati omwana muzuule mangu omanyi onajja ko omusizi wa bifaananyi nina abaana bendaba ku street awo e Kampala ng'akaana kali ku street wansi we kati kasiiga ebifaananyi abantu bakeetolodde bwe kati kyekyo kyeŋŋamba kitandikire ngaawo singa nze natandika nga nkyali bwentyo nga bwe neeraba nga nkyali wansi abo abazadde bange bakimanya singa bakimanya singa kati oli wala nnyo kuba ye yali anjagaza biranga ne wansanga mu ati agamba ye gwe musoma ati yeka okitegere ye ng'alaba kirala kyakwagaza naye nga gwe ate oli mu ati nze ndi mu ati naye singa yakiraba dda kyandibadde ekyo ekintu kati oli wala nnyo singa ndi wala nnyo mu kintu kino. Tusomesemu katono mwe kati ffe tulowooza art kuba bifaananyi eri wano bennengera bakozesa omusenyu neki ne kle ne babumba eri abakwata zino zipeni penso ne basiiga eriyo abaluka ebibbo emikeeka eri abakola kati ng'olugoye luyambadde olwo that's art oyo art. So ebika bino tubisoma tutya, how do we know that kino kiribo ekiti kino bwe kino ne bwe kiti? Ebintu ebyo kirabika kisinziirira ddala wansi mu gudi mu kubeero ly'ogenzeeko. Waliwo abagamba nti nze kantwale kino naye kati nze nga bino ati ono ate ye sisobola mukola ono babita tie and die ng'oyo kale tamusobola oyo osobola ono wa nze nsobola ono okuba kati buli omu alina kyalina kati nga bano ne bano mu Wuuno okutunga naye waliyo art oli mutuufu oyo art kuneyo art naye ate eyo sigenda yate sisobolayo kwegamba buli omu akwate kuba eryo nga mu talent yeeyo bwemulaze ate nakisobola nina wano kenawandiise kusoomozebwa ki nga sinda bagenda ku kifaananyi kyenda bano wansi okusoomozebwa kikoyiseemu mukulaba ddala nga weezuula ate okuvuunusa otya because as talk right now kutoka nga oli ku TV otegedde okuba nga oyise mu kusomozebwa kungi ate era ddala mutuufu ng'olina wootuuse yes kuvuunusa otya like that okusoomoozebwa kwaliwo nti ng'abantu tebasobola kuntegeera
teri amanyi Mujuni teri amanyi byenkola kwali kusomooza kwa amaanyi ate ng'olaba n'abafamire yange abasinga ekitegeera tebaakiraba kino ekintu nga bo balowooza oba baali balowooza bya by the way ekitegeera nga kiriwo ekyo naye nga nina okussaamu nnyo amaanyi okugenda okiraga ensi ate kati n'okuvuunuka kwenkoze ebadde internet nga buli bwenteekayo akantu kalabibwa buli bwenteekayo kino kiteekayo kyekyantuusa nekwoyo omuwala gwembadde nkugamba kwoyo so natuuka okulaba ebintu as we talk right now tetusobola kwawula kye bayita IT oba ICT ne art bitambulira wamu kubanga singa si internet tebaali koleba kafaananyi kali kanzire wano nabano kobadde okutewa kano kino danke Mujuni ono kugambe celebrity bamuyita mona oyo tikitoka tikitoka mozaze tikitoka mbamanyi akola ati ono tikitoka zokumbulira Mujuni oyogya bino ebintu bya tikitoka nga bobimanyi naye ate ye kamulanze tikitoka emukole ono mutambuza ensi mutambuza amawanga kogwe komusabule nze kamusabule kubanze temanyi internet wali omusabula nga weetega naawe oli mukwetega yogera amazima nange ndi mukwetega naye kalabibwa abantu bakalabe folowa naye Mujuni baddaye kakati tikitoka ono omufunamu otya sente oyo because end of the day omukubi owaati wali naye alina okubanga akutunda gwe nga Mujuni ekyokubiri akutunda ofune abantu abakulaba bokolera emirimu oba bino bitunde kituufu ekyo naye nze kyenteekamu nti bwe balabanga nsobola osiiga ono naawe okimanyirawo nti nsobola okusiiga oba bamumanyi bangi abamulaba bangi okay so obanga yeeranga mbanga yeeranga bala ndabawo Mujuni kwetega okwenaku bano ndabawo namba y'essimu yino wano njirengera eyo so kakati kino bwe kigera kati kino okikoze kiwedde okitaddemu boodi eno boodi gwogikolera sinze ngikola era abalala abagikola kati gwokoma kusiiga busiizi ne bakola boodi akati boodi eno bwetuuka nga kino ekifaananyi kigenda ku katale kigenda ku katale kituuse katale how much is it nga mmeka wano ekifaananyi ekyo bagiyita A3 eno A3 olupapulo bayita A3 kati A3 eyo ni wakati w'emitwalo 25 nasa kakati ono omukulu wa tiktok akigula ddi kino mukulu wa tiktok ono bwaba akalabye asobola okukagula tiktok bwaba akalabye asobola okukagula naye bwaba takaguze abakalabiddeko bangi anfuna ekirala nira kino eno A2 ono ninga mumanyi oyo mumanyi mwitale Vixen gospel artist nange kanetege naye kanetege kule Vixen why le Vixen aliruda jango ogule Vixen ge Mujuni gamba oli Vixen atwale kubanga ebintu sibyekolera nti mbyekolera byabwe tobikola kusigala mu nyumba yo obikola olw'okuboyagala bikole bitwalibwe sibe kiri le Vixen jango twale omukulu well this is wonderful actually Mujuni you've really impressed me kunakolwa leero mpadde ekipya ne munafa atulaba yindoza afunye ekipya simanya basenyoba tunafuna kusimu awo as time goes on bakubuze bayinsa bakubuze ebibuzo if it all goes well nga producer anatwa kusimu emubiri bakubuze ebibuzo banafa batulaba because ompadde ekipya ku lunaku lwa Eid. Thank you very much. So please Le Vixen please come over otwala mukulu ono omuteke mu sitting room because I think it's beautiful eno A2 then wali wegisinga ko bagita A1 okay kati how much is this kati nga kino like 400 twalongana kati bali ndabye ku bifaananyi by'abakulembeze baffe ndabye ku bibaddawo tujja ko tubifuna ndabye ko ky'abakulembeze ndabye ko eky'abakulu abala because I think these things should be bought okay as we move on
Mujuni weraba wa mu myaka nga 5 enough from now weneraba wajja wala banze bwenkiraba nga bwe mbadde bwe nali si bwe ndi kati ate kati ndaba ekintu kigenda kikula ngenda meeting abantu ab'enjawulo right now waliyo ndabyeko waliwo n'abakulu abalala nasinkana n'omukulu wawa esawa zino chairman bamusinkana chairman nali munoonya nga mwagala omusajja oyo soko olumpe basinkana wa chairman basinkano kya chairman soko olumpe musinkanye era mu ati nga bwe nkugambye engeri y'okwe yali avuga n'akulaba oba nze nasiga akafaananyi ke nenkamuleetera wasiga mulofit wasiga haji nenkamukwasa haji mwenye olimba kwegamba kati niwaba nsanze wali amanya nti ndabye Mujuni kwe kujja ku TV eno kwe kwetega okwo kwoyiseemu tekyali badde wekityo naye nali nina okujja naye naye ate naye mbutuuseeko kati gye neeraba nga bwongambye mu myaka 5 neeraba wala nnyo alright tuyambe tutya abaana abali mu byalo nga bannabitone bangi bali mu byalo you know kimanyi mugigiti kati joyise I mean you know yes tulina abaana bangi bali mu byalo eyo tebayambiddwa bali eyo naye nga omwana alina ekitone ayinza okuba nga si ati naye nga ali mu kitone kirala eri emipiira eri ababaka eri abayimba eri abazanya kiki eri abaluka amin tuyambe tutya abaana okulaba nga nabo beezuula mu bwangu ate babe nga nabo bebatuuka wootuuse nenze nsaba nga community abantu abo mwe bali ngaba bakwatirako buli wosanga oyo munakitone muyambe at least beerako kyokoze beerako kyokola ku muntu oyo kuba abaana kintu kinene kuba tunagamba nti kyoba kyono oba kya gavumenti ng'ono mukulu mama Fina byatera tukole yatera okukwata ku bantu nakwata kati naffe tulabire ku oyo tulabire ku mama Fina oyo kwata ku muntu munakitone kwata ku muntu ayiti muke atambule agende kuba kati kwe kutunda Uganda yaffe nze bwe mba ntandise kati ofuluma kati ngeyebwe kiba Uganda kiina gye kigitwala kati okoze tukolaba nga abakulu abo batuukako kati ng'oyo asoose oyo mama Janet ebintu bongezezaako ne mama Janet akyambuze naye munoonye naye kano bajja kasalamu kati kagende ka streaming wanga mama omumalayo agitegedde ogende oga nti mama akikino olunaku lw'abakyala ng'olwo gaye mama kikino ekifaananyi nakisiiga ebiseera ebisinga wakatubeera naye oba obusobozi obusobola okukola kye twandikoze tulina nayo kifunamu oba kituusa kw'oyo omuntu gwe tuba twagadde we wali obuzibu. How do you pick these people? Nti kati kansiige kwono kusinziira ku bumanyifu bwabwe oba kusinziira ku nti nyinza omufunamuko? Nze kati nga kunze tekiri nnyo personal nti kyange ono mukwano gwange Vice Lord Mayor Dorin mugenyi waffe ndoza weekend ejjo weekend Dorin Nyanjula yes mutwali genda ku stay hall okiteeka waweeru awo yakafuna Dorin yakafuna okay gena mas obadde ogamba kakati nze kyembadde nkugamba tekiri nnyo personal nti kyange wabula nze ndaba omuntu nendaba ne following ye olaba following y'omuntu okay atawonze kwensinzira kubanza ebino ebintu nga bwe nkugambye sibyekolera mbikolera abo abantu obikolera katale waliwo akatale kokola ki ko targetinga sinekyo naye nze kyembala nkola just waliwo okwagala oyagala omuntu nate nolaba nga abalala nabo bamwagadde oshegera nogamba kosanyukire wamu ne bali abakikoze alright tulabye tujja kufunako other pictures as we move on oli tumulabye mukyala deputy Lord Mayor Dorin Nyanjula tumulabye mpozi ne mama Janet n'abala bajja kuba bajja mpola as we move on mutanda ne omuyina kifaananyi ekyo nagezaako kimu kyali kya birthday ene yakagwa seeno eri ekifaananyi ekyo mutanda omuyina gitujja mufuna kasita TV yaffe itambula wonna tujja kufuna omutanda mpologoma ate ono
omuto wa Kyagulanyi bamuyita Dax Vibes. Dax Vibes. Wala ne kalonji asesemuko jireka mumanyi Dax Vibes. Dax Vibes. Mukubi wa muziki. Mukubi wa muziki wa Ndongo. Wa Ndongo. Yeah. Okay. Heba byalabika bulungi. Yalabika bulungi nyinyi ddala. So please, so that is kati wano. Kati ekifaananyi ekyo nyongeramu colored pencils. Oyongeramu colored pencils. Yeah. Kozesa mukakala. Okosa mukono ba computer. Oh. Mukono. Chairman huyo. Aha, chairman. Checho kifaananyi kye yafuna ekyo. Chairman huyo wamwalayo chairman. Halala. Kino kye yafuna. Ekyo kye yafuna. Aunkulaba. Aunkulaba. Bali kyakubuza okosa mukono ba computer. Mukono temuli computer. Trust me, temuli computer. Mukono. Chokulaba wali eri kulaba ku simu kuba ku rupapula. Oba wano omulaba ku simu oba ntera kubijja ku internet. Kati ngebe by'abantu aba bijja ku internet. Okijja wano okizza wano. Period. Ha chairman huyo. Allah la. Tukwakaliza ide nungi chairman. Oh. Mama Fina. Wewe lenga ugamba ati Mama Fina. Oyo njamu kunonyeza oyo. Gwe. Bambi. Mama Fina kifaananyi kyo kiri wano jangu okitwale. Mujuni big outside nekifaananyi kya Mama Fina. Yango otwale ekifaananyi kyo munafikishawo. Bambi wamalayo naye. Ate wano omusanga bali buloba bujuuka. Nemu wali mu Kampala nabairawo nnyo. Bambi. Waka tubeera naye. Waka mwina. Naye abantu mbalaba. Tuba tumwina. Ne Kyagulanyi omwina. Mubanda wa Kabaka. Mubanda wa Kabaka wali. Naye wuuyo. Naye wamalayo. Bambi. Nako kaddako. Kano kadda. Kwa MP. Nga yakajja kwa MP. Ate wano sibategedde. Bano bakwano bo. Bali mukono ndeza kwa kwanjula. Bali mukono gwabwe. Ningamba nange nga Mujuni BK. Kamba kole kino, kamba we kino. Wabawangwa akasimu. Ku mukolo gwabwe gw'embaga. Nange ku mukolo gwabwe. Mbawadde ekifaananyi. Contribution jenteeka kwera ga yeya. That's very good. Prime Minister wa Uganda. Your Prime Minister. Ayagala nnyo sapula eyo. Prime Minister wa Uganda wuuyo. Bambi. Mama Prime Minister ekifaananyi kikino wano mugina akirina. Agala okyetwalira oteke mu sitting room. Kitwale. Ekintu kyabwe si kyabwe. Akyabwe. Bw'ati walabise Prime Minister wa Uganda. Hey. Wako omwina. Well, as we move on, simanyi what tunafuna ku simu. I don't know if it's possible. Tunakisobola kufuna ku simu emubiri. Producer Jeff Jali ajja kuba guiding on that one. But kisobose kuba tunzika mu dakika 10 okuva kati. Tusigaza dakika 10 10 minutes I think. Tunzika program ya funa ku leero. Akati muntu ayagala okumanya. Ayagala Mujuni kati ngojjeko namba y'essimu. Mujuni osangiddwa wa. Internet nkola nti okufuna mu bwangu. Njagala kubanga njagala kunsigira kifaananyi nkoze otya otandikira wa bisale biri bitya tandikira kakati nze nsangibwa Kasubi Petro City gotukawo waliwo kakalinawo jasinga ku muliraano ne Petro City ekipande kyange oba okiraba we wali gallery yange ba wenkolera onene gallery njina kola yawo mukalina oli waggulu mu kalina ye office wembeera nsangibwa kakati ab'oku mutimbagano manya nkozesa Mujuni Baker ku Facebook ndi ne ku WhatsApp ndi ku 750 50 1408 WhatsApp aha osobola okiteekako bwekiteeka ku gundi eyo ne tusiiga then nombulira wenkikusana tukola delivery. Okola delivery? Munagama ndimbalala. Ngolinya bus. N'omutwalira ekifaananyi kye. N'akuwa ssente. N'ogenda maaso. Olina abaana botendese? Olina abakozi? Abaana we bali abasobodde okuntuukirira. Mwetuli tukwasaganya.
Okay. So iliyo abaana boyambye kubanga nabo basobola kubanga bezuula mangu. Yeah. Abana bo bezuula nabo abamu bajjanga banoonya abansaba tuyambeko nange nengamba sinze neyamba nange. Nange nayambibwa buyambibwa n'abalala. All right. Display berawa because kati badde manyi nti no iliyo kati ngamba bakola art iliyo gye bata exhibition. Nti ojagenda awantu bagamenti the works of Mujuni Baker ne tufuna ekizimbe nga kino ekya Sky Complex ne tutekamu bifaananyi nga bola abantu abakola ekivulu kati n'obanga ddala mutuufu abantu bajja ne bakola ki ne balaba abagula ne bagula omukolo gole gukozeewo ogwo omukolo sikolangako naye gwe mbadde ntuukako gwe mbadde njagala ogendako kuba tuli mu kukwatagana ne ba artist nga bwe nkugambye abalala kitweyambe Okay. Tukolemu omulimu ow'eno n'ow'eri tuyambe tutandike okukola ebintu ng'ebyo naffe tufunemu. So oli ku level y'okukola exhibition oba okukola omwoleso? Gye ntandise yo kale tetunaba kigira naye ekyali proposal ekyali awo. Tulina ebifo kati nga n'omugalale ndowooza bagita n'omugalale I think tulina ebifo kati nga museum tulina ebifo kati nga mukwano gwange mukulu afande naye musiizi wa bifaananyi afande yali co-security minister General Tumwine musiizi wa bifaananyi n'abantu abalala bangi abakola art. Ebifo bino bibayambye okubanga mugenda ne mwebuuzaganya ne musisinkana oba mwetaaga bateekewo ministry kubanga ministry kijja kuba kikulu kinene nnyo oba bateekewo mu National Theatre. Olaba National Theatre emanji waliyo bannabitone abawerako tie and die blah 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 oba muite mu culture center oba muite mu kiki I mean because you need something big in this country Uganda. Kituufu ekyo twandiyise mu culture isema oba muite mu culture twandiyise mu culture kuba kino ekintu si kitono nga bwe bayinza si kitono kuba kintu kinene abaana bataddemu nnyo amaanyi bataddemu obwongo bwawe. Oh yes. Ebiseera byabwe naye kino ekintu si kitono nga bwe balowooza gavumenti oba omuntu yenna eyandigize oba ministry nga bwe zigira zituyambe. Ministry yetongole ya art tenaba kyengaba yoyo osaba yetongole kijja kuba kinene nnyo era naye era bwe kibanga kisobose kikolebwe kuba bano abaana bangi nnyo bannabitone bangi nnyo mu Uganda. Okukigatta ne tourism n'obulambuzi simanyi oba kisala okukwatagana tugambe nti the Minister of Tourism bulambuzi nekikubanga omanyi lwaki juzi ku birthday y'omukulu ono General Muhoozi bimu ku byayogera gamba nti nno abavubuka bangi tebalina mirimu lwaki nti totadde ssente mu bya mizannyo sports okitegedde ne bannabitone okitegedde twetaagawo ekintu ekikoleddwa gavumenti yaffe ya Uganda nga kiyamba ne munnabitone ono atandika okuba nga asobola okwekulula n'atuuka wakola ki watuuka. Ekyokubiri walina okubeerawo levels nti omuntu abaako bifaananyi kati nga kyokubiri ekya Mama Fiina abaako wasobola okitwala Mama Fiina n'akola ki nekitambula n'akisangayo ng'oggyeko internet okitegedde. Ekyokusatu simanyi I don't know because nina mwana gwe nalaba wano ku ssaawa ya Queen wali yabumba President Museveni n'amuteeka awo ng'akimanyi ajja kuva entebe akole abo bagezi ati nayo kubala okitegedde. Akati omulala najja asiga Dr. Kizza Besigye n'amanyi kati ajja kujjako endajja Nankumbi n'akiteekaawo n'akolaki nendowooza I think twetagawo something. Kituufu ekyo kyoyogerako oba okukola ebyo byonna just lwakubulwa we bakitwala oli mutuufu naye singa wabeerawo nti n'osiiga Levikson ono nga omanyi kati bwesiiga Levikson ono waliwo abayimbi gye basisinkana njagenda muteekeyo bw'anaaba amwagadde ajja kukola ki ajja kuyitirawo okitegedde because twalinanga bagiyitanga musicians club oba ekyaliwo ku National Theatre yalinga musicians club ng'omanya nti buli lwa Monday abayimbi batabeera busy tebagenze mu bivulu bajja ne babeerako awo ne batulatulako awo kati ng'ojja Levikson ono kagosirika natusanga kati ensonga lwaki tusaba batuyambe. No saba kati right now talk to the government because the chance ogirina oli ku TV ya ggwanga
government ibako kyogisa saba government oba nebe kikwatako mwenna okutuyamba kino ekintu si kitono kintu kinene kuba kirimu abantu bangi ebitone ebyenjawulo mutuyambe mututeerewo ekyaffe nga kisobola otutaasa kisobola okuyamba omwana kisobola okuyamba omukulu kisobola okuyamba buli omu naddala abasinga abamu basoma abalala tebasomye naye nga basobola okukola ki okukola ng'ebintu ate babisobola kwegamba ne banga teyasoma nnyo naye nga practically akijjayo nga bwe kiri nakikuba ku mmeeza nsaba abantu abo babalowoozeeko eriyo bannaffe gaggwe oli musajja munakitone bannaffe abayiiya because you can't tosobola kwawula ati n'obuyiiya kati nga bannaffe bali ekatwawo okitegedde bali awo naye nga bayiiya ofuna bulungi nnyo abantu abo gavumenti ekola etya because tosobola bawula ne art ndoza naye aba art eyo nayo art kyeŋŋamba kyembadde nkugamba awo nti kino ekintu kinene gavumenti tekigira tekiwadde nnyo maanyi naye emanye nti ebintu kinene nnyo kigazi too huge kinene nnyo well dakika tuzigaza musanvu tuweke programu yaffe olunaku olwaleero tulina Mr. Mujuni BK Arts bwatyo walabise olunaku lwa idi olunaku olwaleero nene nkujukiza munafe tulaba nti tujjako tugendako mu kusaala kolunaku olwaleero leero idi bannaffe banna STV batandise okuba batambula okubanga bakutuusaako kusaala kulunaku olwaleero ojja kuba ofuna ebifaananyi as time goes on nga tukuwa ekigenda maaso oli Kampala mu kusaala ekigenda maaso ku wali ekibuli n'emizikiti yonna egirinaanye Kampala olunaku olwaleero so please kuva ku ssaawa ndowooza nka 3 ez'okumakya ojja kuba nti ofuna ebifaananyi ebyenjawulo ne live feeds eyo ate era ng'ofuna olunaku lwa idi tutambulire tutya wano ku STV jjukira nti ffe tuli bakkiriza so please sigala ng'okyali ku STV ofune ebyenjawulo we Butambala nkulamusizza mukulu Alfat Musoke ogenze Butambala mmanyi watuusidde Butambala eyo oli mu kusaala naye katukwagalize olunaku olulungi Mr. Mujuni as we wind up bwetulengera right now yebyemizannyo sports balence okumanya nti nno emizannyo omupiira kubaka kudduka rugby bitunda nnyo eggwanga okitegedde tulina ebyobulambuzi tourism bireeta nnyo ssente mu ggwanga tuli ffenna ekintu ekiri ekitunda eggwanga kino kyokola onfuna bulungi tusaba okwebaza nga wagambye nti no tutandikire waka omwana yezuule mu bwangu ebiseera ebisinga tegenda nnyo ku talanta egenda nnyo ku bino betusoma history geography nfuna bulungi nnyo naye nga talanta bolaba ezirisa ebbali bolaba omwana ng'alina kabumba ebumba nsuwa mwana gwe wabaki genda osome geography nfuna bulungi nnyo ddala bubaka kibowa eri abazadde kisookera ddala abazadde kyensooka obbawa okusoma kirungi nga bwe natandise njogera kirungi nnyo naye ate talent kikulu okusoma kirungi ne talent kikulu kubanga abamu basoma n'osanga ng'asomye alina diguri mu birala ate n'akomawo mu kitone oba kyeyanchina ekyo kati tugambe nga bano kiproti omuddusi w'emisinde ekiriyizi yasoma bibyera agera mu polisi mu polisi jjukira nti mu polisi naye kati jjukira nti emisinde gimutadde ku level ndala okitegedde mu polisi akola abasinga baddusi betulina tulina abapolisi tulina n'abaprison okitegedde nga yagenda n'ayingira mu polisi prison n'aba nga alina amayinja 2 balimu naye ate kuno okudduka n'afuna amayinja 3 kituufu kimukoledde kimugjeeyo ne singa yali naye gavumenti yasooka mu ntandikwa yali tekifuddeeko n'asooka neyejjayo ne singa yakikwatanga nga bukyali ekintu ekyo kyandigize kati n'abazadde kyembagamba bafeeyo nnyo balowooze nnyo ku baana abo waliwo ebintu bye twakolanga kati nganze wenkugambye genda okusanga kino nsanga nsiiga kano togenda mu kino okitegeera nga
naye abazadde mbasaba mulo oba mulombeevu kanyimidde yesevu bayambe ku baana abo abaana bagende ku bitone byabwe ne ku masomero bigendeyo ensoma yaffe curriculum ekyukemuko okitegedde tetuganye tusome geography tusome history tusome naye ate era omuntu wabanga alaze ng'akyali muto ng'alaze nti yajja kuba muddusi abeeraawo alizanya nga bakikwasaganya naye nga amaanyi gali awo aliba muwuzi awuge naye nga bwasoma alright nga tuwuzi kapagala ennaku olwale muganda wange sooka oddemu bakiyita kwetega ebifaananyi byaffe oddemu birage ate bona mala kubiraga addemu tubuulire tukusanga bizinesi gikube abantu mu maaso kakati nsangibwa kasubi nga wekugambye ku Petro City awo oba otuukawo ndi kukalinawo waggulu ekipande bakiyita Mujuni BK Art Center yakiraba whatsapp number yaffe 750 50 1408 oba 750 5 1408 then ku Instagram at Mujuni BK. Okay. WhatsApp Mujuni BK Arts. Okay. Yeah. Chairman tumwebaziza nga tumuzika wange. Chairman Haji mwebaziza. Mwagaliza ide nungi. Mwagaliza na ide nungi. Neyanza nyo mukisa gompadde ya staff ya STV na. Okay. Sebe neyanziza. Oli wakali mwana. Kabi. Right, bwatyo mukulu Mujuni BK Arts wabadde olunaku olwaleero. It is a talent day. Well, lunaku lukulu, lunaku lwa Idi naye tuyizeemu ekigambo kya talanta n'okugissaamu amanyi okuba nga tufuna the best out of it. So please, twakaliza mukulu Mujuni the best of his life. Ate ayongeremu amaanyi tumwagire. Bw'obanga olina ekifaananyi ky'olabye nga kikyo, jangu kimuguleeko. Tusome enamba ya simu. Kiddemu one more time. 0750 5 14 08. Alright, watu wale basema nafa tulaba nga nagambye nti tujja genda kate mu kusaala kwa Idi lunaku olwaleero banafuata nsoba batambula Catherine Kat Kalungi agenze ta Temahad naitwa mulaye nga atambula agenda Terasi ya katwala ngite Don the drone yatambula agenda Shidi Digital naye jali atambula nga agenda so yakwati kutusaako ebigenda mazo kusaala Idi kufa kusawa ndoza nga 3 zencha otigere tusaliddewa ubaka bw'abamaseka buli batuwaddewa Idi tutegere ate ubaka bujja kupanga kutwala maaso ng'otukuza nga twebaza banaffe abasiibye jjukira lunaku lwa Idi. So please jja kuba tukumuzaamu katono bwe tukomawo jja tugenda katimba naffe abali eyo nga tufuna obubaka bwa Idi n'okusala Idi ate nekisinga obukulu okufuna obubaka bw'amaseeka bujja kuba nga batuwa olunaku olwaleero. So please sigala nga okyali ku STV nze nkugamba bogambi nti good morning Idi Ennungi.